Rahmatullahi wa barakatuh. Gwe mulungi alaba Salam TV chikudana evening drive nange Ibrahim Bagalaliwo Ibrahmatic nga bulijjo Pro Max njagala okwebazaako webale nnyo webalire ddala okubanga wekumide ku Salam TV gwaliko Afro Mobile njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala ekyo kyokola kyennyini kyenkwagaza obeere ng'ogamba n'abantu abakuliraanye nti Afro Mobile kati kwe tuli mulembe gwa digital okitegeera mulembe gwa kweyagala kati fano nga ku Next Media ne tukugamba nti downloading Afro Mobile okuva mu Google Play Store oba mu App Store obeere ng'ogifuna obeere nga weeyagala olabe firimu olabe cartoon olabe emipiira buli kimu kiri okwo kwegamba full package yonna twagikwata ndukiteeka mu kantu kamu bwe kati okitegeere njagala okubuuzaako gwe ali eyatwaba ku Salam TV yonna gy'osinzira okubanga otulabira njagala okwebaza tuli ne bannaffe aba MTN Momo abakugamba nti mukana akasana akaaka kyandibadde kyabuvunaanyizibwa school fees noba ng'ozisasulira ku ssimu okitegeera okubeera ng'okwetala okuva wano n'ogamba nti omwana owange asomera yiri eri mpigi okitegeera naye ng'okuvaawo okuva oli okutuuka empigi mukana akasana pereke kyakaakanga ke bagoba mu ggulu kyandibadde kyabuvunaanyizibwa n'obanga essomerero bagaba bakuwa ennamba ya school pe obeere ng'okozesa enkola ya MTN Momo ate tokoma bukomi kubanga osasula wabula owangula school fees kati bye bino byembagamba buli bwe mukolagana n'abantu ab'amaanyi obeera w'amaanyi gweteebereza ogenda sasula ssente ate omala osasula ssente ate owangule mbuulirawo wali okirabye okitegeera kitegeeza oyinza okuba okusasula school fees ng'osasula $20 katonda nagenda n'akugomolako chance n'ogenda n'owangula $50 so kozesa enkola ya MTN Momo oba nyiga *165# obeere ng'ogoberera endagiriro bino ebintu tebikyaliko mbukiki ate n'ekirala twagala bategeeza nti bannaye ndowooza embeera gye tulimu mugiraba embeera eno gye tulimu mugiraba wano ku Next Media twali tubagamba bannaye mukuma obutonde bwammwe musimbe emiti kati abawuliriza kye twabagamba bali mu kweyagala bebo boosanga nga bali mu kisiikirize eno banyaka juisi eno we basoma ku mawulire ga Nile Post kyekiriyo eno we balaba ku Salam TV abaagaano bikola essaawa zino bebo boosanga nga yeewujja omukono guno ne gujja n'emisuwa talina kisiikirize talina ki so twagala bategeeza mwenna abali eyo bannaaye ke kaseera tusimbe emiti bwe tunaasimba emiti egyo nze mbawe tunaatuuka mu 2-3 nga wallahi nga lino yonna ebbugumu lye tuwulira tetuliwulira nga tweyagala bweyagazi okitegeera jamaani omusana gwaka kati bino tebiriiko gwaka kale ate guva mu kwaka ne gwaka ne mu nsawo era kati essaawa zino n'omala ogamba omuntu nti kati jangu nkubuuzeeko ebintu byakyuse wallahi byakyuse olaba abantu ababeera ku makubo mu abali mu kibuga Kampala ddala mu kibuga wakati awo mu abamanyi kye muliko onadde eno jjukira ffe ekibuga ekyaffe Kampala capital city kyayawukana ku bibuga ebirala lwansonga kyekibuga kyosanga nga buli omu akola kike waliwo akwata ekikkirira waliwo akwata ekyambuka waliwo kwega buli omu ababibye kati mu kavuvu ng'anaako abantu abamu tebalina sense of direction tamanyi jadda atambula butambuzi duliwo omuntu ng'akugamba ngenda mu kibuga n'ogamba mu kibuga akolayo ki waliwo abeera mu kibuga nga bakoze gwa kuyimirira kubeera awo kutula buddiiru okitegeera kati waliwo eyaŋŋambye n'agamba nti muno mwe tubeerera n'ekisoma omuntu oba ng'olina ekisa waliwo ebintu ebimu by'okola n'ogamba nti bino mbikolera abantu bange omu yaŋŋambye nanga nno Ibula okumanya wannaye lino eggwanga lyatabuse konze kiki n'agamba okimanyi nawe nabadde mpita musiraamu omu n'antolera salaamu nanga asebo gyebale nti kale saba kunyambayo ne ku kyokulya musiraamu n'agamba leero siinaamu siri bulungi naye bw'oba wano w'obeera wenaddamu okuyitawo nja kuleeterayo ku kyokuzza eri omumwa omusiraamu munnaye nga Mungu amugerera ku olwo tekyakwatayo kati olwaddeko omusiraamu yayinamu n'atambula ganzikano waliwo omusiraamu eyaŋŋamba nti yeetaaga okumukwatamuko aba amagaati n'amulaba kati mu kumulaba nga omusiraamu ali eri namugamba seeka jangu tulabeko ye mukama wange obagga omusana togulaba wali badde ojjira ddala wano wendi mukisiikirize n'ompa byompa omusiraamu n'agamba wangi taata nti ye ssebo
omusana togulaba nti gwaka jangu oba osazeewo okumpa jangu wano wendi mukisikirize oba ompeera kikulaga ki nti n'abantu abo betusanga nabo kati omusanga waali abaana b'okumakubo kati nabo ssebo jukira tabakiriza ku makubo kale ate tabakiriza ku makubo ne bagattako okujooga omusanga mu kisiikirizo oba omuwamme mu kisiikirize kati gwagenda omuwa gukwoche naye nga kale nenjagala bakubiriza mwenna bannaye ebigambo by'okusaasanya amawulire ag'obulimba tubiveeko mu kusaasanya amawulire ag'obulimba mulimu abafunyemu diguli mulimu abafunyemu PhD naye olunaku ekali kujjuntuka bwe kati ne kakujjuntuka bwe kati ne bakukwasaako emikono ebiri bwe giti ojja kakasa so tulekera osaasanya amawulire ag'obulimba Kigudani leero tugenda giyita Ramadan edition Kigudani Ramadan edition gwe kyogenda okukola gwali eyo gwandaba ku TV essaawa zino wakati kyemmanyi mwatandise dda station mwazikyusizza ziri mu salaamu kati waliwo we nayise nga batunda TV naye ng'okutandikira ku inch esinga obunene paka kwesibayo ku 32 baliko salaamu ate nga nzaaliko omusajja mpitawo agerolaba ali ku TV ate ayitawo naka kiki ekiganye ngamba wayo ojja kakasa nti we are number 1 in this country so mwena kati nkimanyi abamu mwatandise ebiboozi mbundoza kati status zigenda fuukanga za Salaamu TV bassebo ne bannyabo ab'ebitiibwa gali gye mutuyisa naye si kibi ekyo kyefffe kuva January paka December fecho kyefffe myezi gyonna so gwali eyo ogenda kuba ompeereza message ngena kusomera enamba yange eya MTN zomanyi nabagamba emubeera mu ebyo bintu byammwe ebyo bitategereka mukozese ebintu byetumanyi betusobola okugamba nti ngena kuweereza enamba yange onkubireko bw'otankubireko oba ompeereze WhatsApp message oba ompeereze text message oyagalize abantu bo bonna b'owulira b'oyagala obaagalize ekisiibo ekirungi obaagalize omwezi omutukuvu ogwa Ramadan tusigazaayo olunaku lumu wakati w'olunaku lumu n'ebbiri tuyinza okubeerawo leero netusaala tarawiya enkya ne tutandika tuyinza okubeerawo ku Friday ne tusaala tarawiya Saturday ne tutandika so kati tuli awo so njagala guno omukisa ngubawe guno omukisa temwesindika temukola ki MTN yabibakola bei dondolo data kati muina bei dondolo oyinza osindika message n'osindika voice note tonkubira sijja kukwata musindika message zammwe naye message gyonsindikira otekako erinnya lyo nti nze gundi nviridde gundi njagaliza gundi ne gundi omwezi omutukuvu gwa Ramadan bonna batasobodde kumpeeza WhatsApp ita ku mikutu gyaffe eja social media eja Salaamu TV okuli ogwa Facebook okuli ogwa Instagram gyonna n'ogwa X nagwo gwegiri at Salaamu TV otuweereze message ffe tugenda batu bakusomera omu ku omu tetulina gwe tugenda lekayo tetulina gwe tugenda kukola ki eyo offer leero ngibawadde enamba ngenda gibasomera mwabale abatulaba oba mutulabira oba it is okay no kati waliwo agenda okusindika voice note no voice note college tewali buzibu nkulese wa voice note nkulese nawe gisindike leero Ramadan edition Kigudde evening drive unaku lwakuna ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 2 kiba kitegeeza tusigaza olunaku lumu February naye tugambe mashallah alhamdulillah egyo emyezi ebiri tuba tugikubye noza mukitegedde nti obudde omuyaya agamba ozannyisa obudde bosumagiro wedde obudde 2025 twakamuyingira January twamuleka February wuno naye agenda tujja kuba twekanga tuli mu 2026 okitegedde so kati buli kyokola gwali eyo atulaba ku Salaamu TV buli kyokola tokitereka bogamba nti wallahi billahi tallahi njagala nyambale ku kanze ya 3 era wenzifunira wozifunira boti nibazikusindikira ku MTN Momo totunula walala
genda ogule kanzo emitwalo 3 osooka ojambalemu okakkana omutima nze mbabuulira Katole yagamba bestakikole mu January ndikikola mu February January wuuyo February wuuyo aweddeko kana ate ono February akoma kunaku z'omwezi 28 okitegedde ba 29 bwe bakuzaala 29 omwezi ogwokubiri munnaye byebyo tulina kyakukolera. We shall celebrate you next year in 2026. 2025 you don't have a birthday. Sikulaba ngowoza mbusimanya kale banzala 29th February naye weziwe yasa mukaga nga celebrating a birthday nga njisemeza either ku 28th oba 1st. Please tochikola. Warning. Don't dare do it. Don't. Oshitegera. Enamba yino gwe ali ku Salam TV ngoina abantu oboyagala owereza ko ka WhatsApp message enamba ya MTN Bay Dondolo MTN yabikola byonna no mpereza ka text message ngena kubanka soma wano oyagaliza abantu omwezi omutukuvu obera ogameno gamba aze bannayo omwezi guno leero njagala kusibulula y'abantu we bati njagala kocha y'abantu we bati nze ngontuma owenzo gamba tiseke engeri gyotubaddemu okuva kiri ekisibo paka kino mashallah njagala nkocheyo ekyo nakyo sikigaana onnebaze ongambe eri envuliryo ndye kuli envu n'entende nange kennyini solobere ne ngagwe abantu boweereza message na mukisakale gwe gukutte enkota y'ettooke kilo y'ebyenda kunze katogo kakubeeremu katogo k'ebyenda n'akamone ne tunnakati n'otutundo otunyogoga bikubeeremu. So enamba eri 076 15 22 44 njiddamu eri 0760 15 22 45 eri 0760 15 22 45 yeye namba sindikira message ongambe nze mukibi Abdallah okuva echanna mukaka njagala okwagalizaako tata wange ne mama wange abenkoni mu Rengo district ekisibo ekirungi nze gundi ne gundi njagala okwagalizaako abasiramu bekyali wajjala ekisibo ekirungi oba oyagaliza family emikwano gyo boss wo abakozi bo baninze sikufuddeeko nze message ogenda banji soma live and direct era obo jimpereza nganzira wano ngamba gundi akwereza message evudde wa gundi egenda wa gundi ensi yonna ng'ekitegera nti oyo omuntu akufaako anti mwagambye status zaffe zafuse za Salam TV kati kazifuuke Salam TV buli aliko weereza message kati gwandabe essaawa zino esimu ye kuli mu ngalo weereza message kati so bwetyo tuli tujagerako ku mukutu gwaffe gwa Facebook tuwabuuzeeko nammwe muli mutya kiri kiti eyo omwana omu yaŋŋambye n'agamba nti guno omwezi ogwokubiri inshallah akasana kaase nemugaa kyo kituufu akasana akaase otuuka okwogera n'olyanga obulago obusaakadde obulago obukaze waliwo yabaŋŋambye eyo osaasira kati abantu basula beeyira mazzi wesh kakkanya bugumu abantu tebakyebika kati wano abantu owokuna level y'okunaaba eri mu kaseera kano eri ku percentage ya waggulu nnyo. The way people are taking showers, the way people are taking bath, bantu banaaba ebbugumu lifuuse ebbugumu obeera owantu n'owuliranga wallahi kyekyo naye nga tubakubiriza omanyi twafuna wano omusawo najja n'abatugamba nti bannaaje ekintu olaba nga kitabuse tunywe ku mazzi tuleme kkalira okitegeera tuleme kkalira nga ensusu wenna olususu lukusiiwuuse wenna beba olusuna lukola ki tunywe ku mazzi kati tugenda mu kisiibo waliwo abagenda obifuula tu personal. Yes tusiiba bw'oba osiiba tekitegeeza nti kubonaabona lutalo no please
naye waliwo agamba olw'okuba asiiba nayagala akakase eggwanga lyonna n'ensi yonna n'abantu bonna nga ye bw'asiiba. Musiraamu tokikola. Siiba ng'omanye nti osiibye, ky'osiibye si lutalo. Bw'owulira ng'olususu lutandise okukala, funayo akazigo mutambule n'obuzigo. Abakyala bo alhamdulillah, era kizibu okutegeera nti omukyala yasiibye, kizibu nnyo. Kuba wamala ofuna wuzu, afuna akazigo ke katambula nako mu nsawo, ne yeesiiga mu feesi, balina we basiiga ku mimwa, obutakala kwegamba ya. Naye gwa ku baana ab'obulenzi, Allahu akibar, abaana ab'obulenzi mutambuleko, waliwo obu oyiro obwo sima babiyita buki, oyiseeko mu feesi, olabika bulungi, olemeraga nsi yonna nti osiibye. Luli si lutalo, bakugamba si lutalo. Kyekirala, level ey'abantu abatandise olwala alusa etandise okulinnya. Tetumanyi kivudde kuki, simanyi kyemutegeezaawo. Muyinza otunnyonnyola bw'ogerwawo kakiriniki ke nayiseeko jjo. Era abasiraamu ono aba yakakafuluma, oli naye n'ayingirayo nti alusa mpulira musawo zinnuma. Basiraamu alusa tezibakwata, zirindeko bakwata. Wakiri zibakwata eyo mwezi eyo oba gwakuna oba gwakutaano eyo, zirindeko bakwata. Ne bwe zikutte zikomerwa leero. Zikomo olwaleero. Nenjagala okubuuza ku bantu mwenna nga wallahi mwetegese bulungi mu mbeera yonna mugamba nti embeera eno gye tuliko mashallah twagala okubanga tugamba nti tugenda kugabira ku bantu banaye tugabire ku bantu abeetaavu. Katoma Yesu kale tuvaayo eri ne tudda mu bwase tugabire ku bantu abeetaavu munno mugabire. Omaye obajjuke twali tubeera mu ssomero nga tukyabeera mu masomero nga oba oyina kyolina ng'owaako munno n'omutemerako, oba oyina kakulya n'omuwaako, kugamba nga tokkiriza kulya wekka. Kati embeera eyo gye tuba tukomyawo neno mu bukulu gye tuli, tokkiriza kulya wekka. Musiraamu bw'olaba oli munno nga kitabuseemu, mukwatemu wano na wali, byakwatagana. Byakwatagana. Ate nze kyemmanyi guno omusala tegugenda tukwatako, bigenda kakkana nze nkubuulira. Olimena lowooza nti omusala kuba gwo gutookyezza buli gwoyita buli gwotunulako bwoti. Alwala yagambye n'agamba guba gwaka abaana mmwe muyina fujjo mmwe. Bana tugenda bakwatira kibuko. Omwana yavuddeyo n'agamba nti we guba gugenda kwaka bwe guti nga gugenda bagutufiirako sifuddeeyo. Erinnya ya Steven linkutte. Ne mugamba musiraamu okakasa, mugagwe musiraamu tujja kukuba kibooko, tujja kwekwatira tukube kibooko. Vamu ebyo ebintu byo. Ngoga we guba gwaka bwe guti. Wallahi erinnya lya Steven emboka ejja kuvuga. Emboka ejja kuvuga. Nze nkubuulira. So beerawo ng'okimanyi nti kyekyo kaseera kano kwe kusanyuka kujaganya kudigida. Waliwo bakyaliwo wali obeera nabo nga luli mwabeera mwenna mwasiiba mwenna mweyagala mwenna, wallahi nga tasobodde nga Mungu yamugerera n'afuna obulwadde nga tasobola, ng'era wakikolera agenda otuuka ssaawa 8 nga abantu abalamu 2 ng'oyinza okugamba ayinawo bakiki nga takyasobola. Oba ng'oli mwali mubeera mwenna biki naye Mungu n'aba nga amugjawo. Okitegeera kati kujaganya kukola ki okitegeera. So embeera bwetyo bweri jalo tumirako abantu abakola mu butale Nakasero, akatale k'Ebusega, akatale k'Kibuye, mwatandise okubanga emmali mugitikkula naye nga akabeeyi tetwagala tukalinnyise nnyo bannaye, akabeeyi kabeereko wansi. Nenjagala okutegeeza projekiti y'akatakwi kwetuli nnyo tuzimba katakwi. Nagamba gwe oba oyinayo omwiko ekitiiyo, oba oyinayo trip y'omusenyu, oba oyinayo gwe ng'ogamba nti nze nedda byonna sirina naye nze amaanyi gange ngeesiga mu kutabula wano omwiko n'okutabula omusenyu n'okuguweereza, ebyo inshallah osobola okujja tugenda tuzimba masigiti ye katakwi nabo basaaleko beeyagale nga ggwe wogenda mu muzikiti noweeyagala n'okyajingisa n'amasannyalaze g'omuzikiti naye nga batuuka okugamba nti bannaabe basiraamu akanamba kaako akayaka keeko
kyotaddeko musiramu okatunula totunula nayo okubayo omugongo naye nga mukuleeta gadgeti zo ojja okusaala olumala okusaala n'ocharginga essimu nejjula n'oleeta iPad n'ocharginga n'oleeta laptop n'ocharginga tokomoko ne power bank nayo n'ogicharginga n'omala okola nti byonna obicharginze bijjudde n'ofuluma omuzikiti kati okweyagala kweeyagala n'olinya ku kapeti ey'ekyoya n'osokomala okusaala n'omala byonna n'oweewunzikako eri nga kafaani kakuba kati embeera eyo gye twagala ne bali babeeremu bave mu ssubi gomanye swala y'omu ssubi ogitegeera bulungi kale embeera bwetyo bweri tugendagenda mukuumulako naye bwe tukomawo we tukomerawo bwe tuti buli aweereza message inshallah ngenda bba gyentandikirako tova ku Salam TV Kigudande Evening Drive Ramadan edition amanya Ibrahim Bagalalo katugende mukuumulako tukomewo tovaawo ekutusibwako you can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Okuzimba emizikiti kyekimu ku biggumiza eddiini ya Allah ku dduniya kuno. Salam TV ne Salam Charity Foundation obweyamu bwaffe obukulu kwe kuggusa ebyo ebituuka ku mitima gy'abantu. Bannayuganda mwenna abali mu diaspora ne wano mu ggwanga lyattu Uganda mutwegatteko mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan tuzimbe ennyumba ya Allah Katakwi. Bambi baagala eddiini yaabwe era batya Allah naye obasinziza wamalamu essuubi emisaalo ssubi ebisenge ssubi n'okusereka ssubi kino kidde eriffe kufumiitiriza agali awamu ge galuma ennyama bwe tunaakwatira awamu omuzikiti gw'e Katakwi tujja gumaliriza. Zimbira Allah ennyumba ku nsi agikuzimbire mu jjana. Baako n'ettoffaali ly'okasukayo lyonna ly'olinawo anti akasukaali alinawo taba mutiitiizi. Gamba munno ne munnaagambe munne nti tuzimba nnyumba ya Allah Katakwi tukikole nga kyekisembayo mu bulamu bwaffe olwo kifuuke ennunuzi ku ssaawa envannyuma. Essimu 0776 3 220 oba 070 5 ne 0 okukuba oyise ettaffaali lyo tuzimbe ennyumba ya Allah Katakwi tukwatireko tumalirize ennyumba ya Allah eno. Salam TV olutimbiru olw'emirembe. Mu nseera y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss weebuuze noonyereza okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV.
Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Lillian! Lily flower! Osmosi. Sirabasi y'obulungi, power bank y'omutima gwange, kasukali mu mata gange. Nsanyusa okulaba. Lero tugulireyo ku chicken. No problem. Mulye buli kye mwagala. Nakoze dda order. Meka? 12. 12. Kati olaba otya bw'etolako kino n'entolako ne kino ne neewola ne kano kati ziba mekaawo. Sente bwe ziba tezikumala teweetawaanya weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 308 9 nooti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Alright. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkulikeyo mu bulango bwaffe noza mukitegedde bei dondolo tulina manafe aba MTN Momo abagamba nti buli kya bei buli kirungi kyoyagala ku MTN kwekiri oba bya data oba kuba masimu oba bya nsimbi kuweereza kusindika byonna ate njagala okugamba osobola wangula school fees gwandaba ku Salam TV ng'okwesezza MTN Momo Pay nobanga weeyagala bweyaga so inokola inofuba okola nti esomero lina line oba lina enamba ya MTN Momo Pay kwa namba ya school pay. Namba ya school pay ya nyini gyokozesa ng'onyize *165# n'ogoberera endagiriro gwayina esimu zaffe zino ez'amapeesa gwayina seereza ogenda mu ku afugundi ogenda mu Google Play Store nobanga ofuna app ya MTN Momo nobanga transaction zonna ozikolera okwo teri agambayo teri chichi njagala okugamba Afro Mobile gwe mulembe. The future is now. Twamula mulembe gwa digital so ebyokuddown owemenya ate biki buli kimu ate twalisadde ku smartphone zikokka wabula gwayina iPad gwayina laptop yo biki byonna gadget zonna Afro Mobile boji downloadinga weyagala bweyagazi ng'ekintu so gamba munno mulekerawo bonaabona ate musubiddwa simanyawo mukeze mu musubiddwa ate biki no please Afro Mobile n'oba oliwa osobola kubanga okola ki osobola okubanga otufuna nabagambye gwali yatwala ku Salam TV
owereza message yo lero offer Ramadan edition oyagaliza abantu bo ekisibe ekirungi obabuuzeeko obatumireko. Wano tuyina omukyala ye Shekat Mariam okuva e Kawanda agambye ayagaliza Ramadan ennungi eri taata we Saalongo Muhammad Mayanja e Wakiso wamu ne maama we Naalongo Nakiyemba abezirobwe ne baganda be n'abasiraamu bonna abagaliza ye Mariam okuva e Kawanda. Tweyanzege abantu be Wakiso bonna namwe abantu bezirobwe mwenna Mariam okuva e Kawanda abagaliza ekisibe kirungi. Wano omulala ye Haji Kiyaga Ishak agambye nti ayagaliza abantu bonna abantu bonna abamasigidi Salam abagaliza ekisibe ekirungi era n'abagamba nti ye talina kyabagaliza abagaliza ekisibe ekirungi era n'abasuubiza nti ajja kubaagala lubeerera mubeere muti. Okitegeera ye Haji Ishaka Kiyaga Kabembe abagaliza mwenna wamu n'omukyala naye n'ayagaliza wamu ne Haji naye n'ayagaliza wamu n'omutabani n'abalala. Omulala Jumba okuva Entebbe Katabi ayagaliza abasiraamu bonna ekisibe ekirungi era n'asaba nti Salam TV mujeke Katabi mutubuuzeeko. Mwami Jumba ekyo totumye wesitukidde ffe tugenda kujja ate tugenda kutukako kimafia ekyo kyo kivi todamu na kiro tokyeraliikirirako abantu be Katabi mwenna Katabi awo wonna ebyalo ebiriranyawo mu kibuga Entebbe tugenda batujja Salam TV fenna tugenda kwesula tujje tubabuuzeeko oba tusamemu namwe omupiira mulabye mutya mwinawo katiimu awo mwinawo tiimu omaye oba oyagala tujje ffe tetugaana tujja olina okuba nga tiimu yo gyekakasa kuwaffe tuba twagala be tujja tukwataganemu n'abatuuze tusamemuko omupiira tunyumyemuko tetukoma kubeera nti tujje tusaaze ejjuma ate tubaviire nedda ssebo tuba twagala tujje beluba lwakutaano tusalemu nammwe ejjuma olumala okusala ejjuma mutulage nti akasaawe keekano takyenyooke. Okitegeera oba mutugambe nti abakapiira tetubayina naye tuyina ababaka koffe ababaka nammwe mubatulage takyenyooke tubeera bwe tutyo. So bw'oba otuyita ebyo bintu bibiri olina ofuba okulaba nti olina abakapiira nga taki bagisobola kubanga ffe tuba tutandise okuba goolo tutandika mu goolo 10 kudda waggulu. Ffe tiimu eyaffe bwe tuba tukoze recording nga tutandise obbala tuyinza okuba ffe ku tiimu ezimu kuzisinga goolo ennyingi wano wakwami naye kati abantu tebakeepinga records but ku record zaffe sofa waliwo kale abatukaluubirizamu ne tubakubayo 6 naye abasigadde ziba 10 kudda waggulu tubanga abali mu netball katate yo mu netball abaana bakuba obugoba 12 ku 10 meka netugaa kale so oba twewulira we available sebo oba nnyabo gwali eyo oba oli waawo oba oli wembalala oba oli wekitugumu nga just ffe tujja because twagala nnyo ku interactingamu nammwe eyo abantu baffe abatulaba abatuwagidde abatuletera business wano so tuba twagala twengagingemukko nammwe era takyenyookera ddala tukuba taki ate mukisiibo mutwegendereze temutuyita mukisiibo awo tuba bakambwe eri wonna oyinza tusanga nga abamu babadde mu bitafuta naye wano tuba fresh emibiri giba okitegeera tuba fresh takyenyooka taki tugireeta okuva eno n'eno tugireeta kujja eno n'eno okitegedde nenjagala okubuuzako gwe wenna ali eyo atulaba bitambula bitya bigenda bitya embeera ekuyisa etya abantu abalina mu kasente mujebaleko kajambo mugamba muti eyo nenjagala otumirako bamakanika b'amamotoka mwenna tugenda mu kisiibo kati obulimba bukendeere omusajja we ba jet plug yafunye obuzibu mugambe ekituufu omugamba jet plug ina obuzibu simanya biki ng'ate byafudde birala omusajja n'agula ebintu kumba omugatta togatte mugatta abantu kyekimu nammwe abatunzi mwate mwe abatunzi b'engoye abatunzi b'engatto
imwe abatunzi be ebyo ababajja ntebe biki mwe abantu mwe abasatu mwe categories esatu kyabayinako obuzibu bw'amaanyi simanyi we mugenda kikola naye imwe n'okulimba abantu muli muti mulekeraawo nenjagala okubuuzaako abantu mwenna nga bambigwa wulira omulanga gwaffe manye tubagamba mubeere stede mubeere beta nga gwe omulanga waguwulira era nga kizibu nnyo oli okujja natandika okufera ate musimanya nyine emwanyi zange ate nazitisse naye nga akasente tekabulako simanga tirako mwenna atunda nje ojja kukubisaamu emirundi 10 n'omugaa boss ndi stede beera stede mwendi tubeyanza nnyo waliwo omuntu gwe twala waliwo omuntu yali eyo bino tubeera mu taxi otudde mu taxi yo oli bambi ne bamukubira essimu omuntu namufera amugamba kino oli asirise awo nozo oli nagaa ye omusajja gwe ngamba biki musajja namugamba munnaye nze ndi stede ningaba bannaye abantu kitegeeza ye gamba ndi stede olisimu najijjako tutututu nze gye nali neŋŋamba kati awo abantu bange owembaagala mugubirire bubeereko kati singa tetwamugamba kubeera stede yali papa ddaabwo ebikivu n'ava mu taxi naye nakwobusente bwobutono bwonna bwalina nagera n'abuteekamu naye nga mwebali nnyo mwebalire ddala omanye obufere bungi buli gye tugenda obufere bungi so olina kuba kwebeereramu olina ba wabuvunaanyizibwa oweewaza otya abafere babafere babeerawo so tulina bukendeeza nabanga tebakyalina mirimu nga ebyokufera alaba bafera bonna olunaku ne lumusala n'olwokubiri ne lumusala n'olwokusatu ne lumusala sezere n'ennaku bwe zimusala akkiriza n'agamba owaaye kangende noonye ekyokukola n'agenda okuwashinga bbe n'ababuuza bannaye mwetagayo ku muntu anaakuuta empiira gy'emmotoka oba anayoza kapeti z'emmotoka olunaku nabanga bamuwayo 15 n'otandikirawo mpolampola biri n'obivaamu naye buli wafeera neero n'afuna n'enkya agamba kati agufuula mulimu gwa mutwe takoma okwo n'aleetayo n'abalala n'abasika ne bakola ka ttiimu ne balyoka batandika okufera ne bakubira ono ne bakubira oli kyova MTN ekugamba don't share your pin akagamba ko keekuleetera ako oba akusindikidde ssente oba ojjayo ssente ekugamba don't share your pin ennamba ezo za digiti 5 twazisharinga beera nayo bwoti osirike zikuume nga bw'okuuma emyaka kuba kati wano nga natandise kugamba abantu olina emyaka emeka oli asobola okugamba nze emyaka ejange bazadde abange bagenda okubanga Mungu abajjulira nga tebangamba emyaka gye nnina oyo n'akuvaako ate oyo kati oba okyamukolera ki oba tokyamuddira okitegeera nga we mukuuma pasiripu zammwe results zammwe eza P7 eza senior 4 eza senior 6 we mukuuma pini zammwe ATM yo tomala gajigabira muntu olwokuba oli kubwangu toyagala kuva mu motoka no parking ebbali no gisikayo agafande gundi eriawo nzijirayo sente bwezit ojja kakasa fulume motoka yo genda mu ATM yo kola byokola teryakulaba vaayo n'oba oli ku ssimu nga toyagala tambula ku MTN Momo kwennyini okole transactions byennyini ozikole nga teryaku akutaataaganyiza akuggyeko ssente zo z'olina z'osigazza mu bulamu okitegeera zokka z'olinawo embeera neebanga eri bwetyo okitegedde so kwebeereramu gwali eyo gwe mpereza message bannaye mumpereze message abantu bamwe mubabuuzeeko mubaagaliza ekisiibo ekirungi nzija okwagaliza balirabwe abantu abo abatulaba abantu b'ebudaddiri abantu b'essoronko nja kubaagaliza ekisiibo ekirungi nja okwagaliza abantu ko bekimanya kabonera
ekisibo ekirungi njagala okwagaliza abantu bange bonna mikwano gyange bwe twasoma ffenna mukimanyi nga bulijjo omanyi ffe twekolamu omulimu awo tusooka ne twegattamu awo ne tusooka tugamba bannaayi tuwadde tubulaŋŋanya abantu ne tugamba awo tuli waani ensaniya ne zigwa era kati bino wammanga sisuubira kubanga babiseera ebisefuliya ebinene mu abatulaba ku Salam TV abakolera ekatwe ne mu Kisenyi abatunda ebisefuliya ebinene kyemanye ebbeeyi yasse abatunda emirawo eminene emigazi ebbeeyi yasse abatunda ensaniya by the way bobo kati mukisibo muno business ekola ya nsaniya bwabiri omulusaniya alukozesa maswani gayinza olwawo okozesebwa kati insaniya ng'oteeka olusaniya onomuga mwekolemu kasaako bana oba bataano ensaniya ne zisooka zikuyita ku ngulu bweziti zigenda nga zisaasaana nga zikoze n'akasozi bwe kati kalinga ka mountain erigoni nemukubagana naye njagala obalabula kino nakyo kankiyiseewo omanyi kigudde waani tusooka ne twogera abantu abalina enniya y'okugamba nti kagende ku muzikiti nfune engatta empya n'ebigatta ebipya omuze mugukomye bw'oba olina binniigiina byo beera nenniigiinawo tolaba nniigiina wa mulala gwolwokuba oli mu yeboyebo infact gw'oli mu yeboyebo gwe n'olaba nniigiina y'omusiraamu n'ogyegomba n'ogisitukiramu omuze ogwo gukome gwe n'olaba omusiraamu aze okusala alesa akagatto ke bambi alesaawo gwe n'ojja n'okalabiriza n'okatwala n'omulekerawo sapato ate nga tezifaanagana buli omu etunudde gyeraga okitegedde ebintu ebyo si birungi ate naffe abantu otuyingidde tubeere nga tufuna tuteeka engatto mwegatto ne muziteeka buli wamu ne muzisaasaanya muba ziteeka eri bayimamu gye basaalira okitegedde so abantu mwenna ogwo muze tuguveeko tositukira mu ngatto ya munno omusajja alina siniika eswala emukutta ali teraga akagenda ensaale najjamu siniika yagenda okudda bamulekeddewo mu sapatu nga bamulekeddewo muniigiina kale lugabire zo kale kuba lugabire ziba zakufunira muwuzo bayinza obutagikulekerawo engeri naye leero omusiraamu agikulekerawo ate fomula za lugabire ziri awo bwezito tezirina fomula kuba luli baali bakola lugabire nga bazikola bulugabire bulungi nga bw'okambala nga basiramu olufuna wuzu bagenda nazo abasajja ne basala amagezi ne bagaa tekijja soboka ku guno omulembe abasajja basala lugabire bagenda awo ekatwawo awo mu Kisenyi awo ne bafuna ebyo ebipiira by'emmotoka ebikadde abasajja ne basala lugabire nga mu butuufu erisiru tojambala ng'otambula ojambala ogikulula bwoti kwakwa ze baabateerawo gye bakolanga erimu kisaako bwekiti erimu kiro kitango erimu kisikweya lwasonga mwali mugenda nazo so tukuuma obuntu bulamu omuntu ng'olabye musiraamu nazze amaze okusaala kasana kaasa awujjaddeko yasiibye gwe n'omulabiriza essimu ye waliwo musiraamu naye yali mu muzikiti ng'awuliriza Qur'ani ku ssimu awujjaddeko awo mu kibuga agenda ozuukuka nga bamulekeddewo bwa mu matu essimu teriiwo oba omumatu buno bwe bamulekeddewo so twebeereremu tukyuse ku mpisa abadde omukambwe lwaki ekikambuwaza kakkana teekako simaye mulimu abantu amu nga tetulabangako wadde okumwenyako wadde okukola ki leero twagala tulabe ku kumwenyako otusekeremukko oleme tulaga mitaafu emisuwa gikwerege omuntu atya n'okubuuza emisuwa gikwereze we n'otunuza bukambwe otu put a smile yes like that nga gwala ku Salam TV esano kuchikudwani nga bwokoza ako kenyini ka smile ako kadentu olifte matali malidadi sana naye otumbirako abavuzi ba boda nga omulimu gwe bakutuma okutwala ebintu ewaka naye sebo no wefuula kirala tubalabula
in fact mwemwe n'abandi abakuno okulabula bwoba okimanyi olina owa boda gwokozesa okutwala ebintu mukomye ku geeti baleeta ebintu akome ku geeti naye naleeta owa bodaboda n'ayita mu geeti n'ayingira munda n'asooka alambula ennyumba n'amaaso nga mubeera mu madinisa awo bennyini be bagenda okukumenya kuba movements abaazimanyi kyekitegeeza wano bakola bati naye bati zino essaawa naye mukomye ku geeti sigaye temukolagana nabo kubeera abo abaana batuyamba nnyo asobola okusitulira ebirime byo okuvaawo ebusega paka nansana kuba bagamba ositula ensawo y'obumonde eyo oba eyalumonde eyinza okuzitowerera n'otamalaako nayo so tubeere nga tukolagana bulungi tutambule bulungi abali mu makubo aba taxi muvuge bulungi boda muvuge bulungi boda gaali emotoka ez'obuyonjo wakati waliwo tutayiminga obudde waliwo jamu wakwata mu biseera awo saa 12 15 paka 12 awo paka emu awo kajjamu ako akakwata ako oho abakuumaddembe bakola ku byentambula mutuyambeko essaawa ezo z'olweggulo tetwagala nnyo okubalira kulwa mu makubo obwongo bwa buli kudda waka mbasaagala kusanga jjamu namukwano gwange afande akola ku byantambula we bwayise bamuyita afande mukiibi ntutumiddeko nnyo entambula gitereeze bwayisaawo kuba mba njagala oluva wano saagala kusanga wadde jjamu wakagaali wadde ow'ebigere wadde ow'omutembeeyi naye waliwo otuka jamu nasuka kukwatira awo n'ogamba n'osibulukira mu kkubo oluusi n'otuuka nga n'essaawa z'okusibuluka zayiseeko so jamu abeere nga ku makya tetulinaako obuzibu paka ssaawa 10:11 awo waba akoma nenjagala bategeeza omumanyi wa salaamu ndowooza mumulaba twabagamba abaana ebibuuzo babita tubitta bayitamu tuyitamu baleeta kino tuleeta kino baddamu kino tuleeta kino oyo nno y'omumanyi wa salaamu 225 kansubire akunyumira abaana batta ebibuuzo omwana mubuuza ekibuuzo n'akanula bwati n'afurizinga naye tuba tetwagala mu freezing bannaaye ebibuuzo byangu so neno weekend tugenda ba tubaleetera ku TV yo gwe beerako tukuleetere tugenda baleetera ebintu bingi amizikiti gye tugenda osibulukire gye tugenda okujja mizikiti eyo mutwesunge tugenda batulya mu bitundu ebyenjawulo basiramu nga tujja ne tubabuuzaako awo ne tubabongako nze n'abakyali bange beeyo mu kiwuunyi eyo banneesunze bagamba seeka jangu tukubagane essala konze no worries okitegeera so embeera yeyo lunaku lwakuna enkya lunaku lwa juma inshallah tugende tusaale tuweeyoko kasente emizikiti bagule amasannyalaze n'amazzi gwe amazzi mugakozesa nga we mwagala mulowooza geesasula amasannyalaze omubula kuleeta firiji na TV ziteekerako ku masannyalaze ga muzikiti okitegeera kale nenjagala njagala mbagaliza akaseera akalungi mwenna ababaddeko abatulabye abatugambye mukaseera zaffe zifuuse za Salaamu TV yes zifuuse za Salaamu TV zifuuke paka nenjagala okwagaliza akawungeza akalungi go wenna abaddeko tusinkane omulundi oguddako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akawungeza akalungi ebadde kutuusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *10